Mu kalulu ka bonna akaaliwo mu mwaka gwa 2021 mu disitulikiti y'Ekiboga mu Nanop, Christine Kaya Nakimwero yakawangula n'obululu emitwalo 24,767 bw'atyo n'afuuka omubaka omukyala owa disitulikiti eno ngono yawangula munna NRM eyali amaze ku kifo kino emyaka egiwera Ruth Nankabirwa Sentamo eyafuna obululu emitwalo 22,878 n'okutuuka oluwaleero Ruth Nankabirwa agamba obuwanguzi bwa munna Nanop Christine Kaya tebwamuluma. Era na celebrate nanga kalukawedde mugabalangiridde mulokaya mpangudde neseka nali kukyoto nga njo kyakasooli n'omwami wange neseka president nangulira bigenze bityakoze bize kulira ku makya ne kati ebigenda maaso sibitegeera bakitundu nga bagamba oyogedde ku 7 maana akaluko okase mwanzo ogambe otya kuba kafe otaba Museveni zegenda kukola nani genda kukola nani bw'oba towa Museveni nange tokola ki kwekyo bwe nabagambanga ate sikyejjusa n'omulundi n'ogumu. Bangi eriiso babadde balitunuulizayo ekifo kino okulaba bwe zinadde okunywa mu mwaka gwa 2026 ng'ababiri bano baddamu okukwatagana okukiikirira abakyala ba disitulikiti eno. Kyokka ebintu byandikyukamu kubanga Nankabirwa abotodde ekyama nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo ku bukulu buno. Ku ballot paper sigenda kubeerako naye mu kalulu eri oba mukitegedde ku ballot paper ku kalulu ku kapapula sigenda kubeerako naye mu kalulu eri. Nankabirwa bino yabyogeredde mu disitulikiti y'Ekiboga olunaku olw'eggulo bwe yabadde yeetabye ku mukolo disitulikiti eno kwe yajagulizza olunaku lw'abazira. Nankabirwa bwe yawangulwa mu kalulu ka 2021 yali yakamala ebisanja 5 ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekiboga oluvannyuma lw'okuba nga yawangula akalulu omulundi gwe ogwasooka mu mwaka gwa 1996. Kati ono yasinzidde ku mukolo ekibuga n'ategeeza nti si wakuddamu kwesimbawo ku kifo kino kakibe ki. Wabula ategeezezza nti akalulu akabindabinda ka 2026 wakukeenyigira mu butereevu okukakasa nga munna NRM yakawangula. Lwaki mweri era okuddiza Kiboga okulaba nti ababaka abalondeddwa be munanga batanswaza olwaleero oyogera kino ekyo oyogera kirala essaawa y'akazigizi etuuka ate n'obulawo ebyo nedda apaana so mukalulu ojja kubaamu inendekeezi nkyali kyamaanyi wa NRM. Kyokka ebigambo bya Nankabirwa byaleeseewo okukubagana empawa okuva mu balonzi mu kitundu kino. Komewo yeesimbewo kubanga nze mmanyi nti twali tukyayina kye tumusuubiramu n'Ekiboga okweyongera mu maaso. Omuntu osavinga ebbanga lyo bwe liggwako n'owo omukisa n'abalala ne basaavinga. Bw'aba kyasazeewo tumwagaliza omukisa gy'alaze. Mu biseera bye byabeerangawo yatukolera nnyo era ayinawo yatujja. Si mawulire malungi nnyo naye ate kimpa essanyu n'okumanya nti ng'omukulembeze waffe yatukulemberako ekiseera alabye nti alinawo abantu bye yateekateeka basobola otwala Kiboga mu maaso. Ebigambo bye era tebirobedde abamu ku beetabye ku mukolo guno okwongera okumutikka obuvunaanyizibwa n'okumusaba okwongera okubakwatizaako mu bintu ebimu. Abakulembeze abalala omuli omubaka ow'Ekiboga Kefa Kiwanuka, RDC Mariam Seguya n'abalala basinzidde ku mukolo gwe gumu okwongera okusomesa abantu ku nkola za gavumenti ez'enkulaakulana.